Ochalaba okwanjula n'embaga. Kulikayo mukwano mulango bwe bali kwera ngo kyali mukulaba okwanjula n'embaga wano ku Delta TV tukole tukyagenda mu maaso eyakatweyungako kugamba nti musawo yaffe esooka twakutuusizaako embaga y'omwami n'omukyala bakagwa. Congratulations bwe bali kuwagira Charita's Bridal World. Tukira tulina saloon ekola ku bagole, tulina gowns, changing dresses, men's dresses. Tutegeka omukolo gwo gwonna musaawo emu gw'omukolo tomanyi wakutandikira jangu ewaffe otuule tukubalire buli kimu olumaliriza gwe ngoddayo ewaka ng'osirika ke buli kimu nga tukikolako ye Charita's Bridal World waneno ku Nkrumah Road wakoma ekisime bakiyita Sal Complex ate nga n'ab'ebisulo ekisulo weekiri nedde ne boarding nga tusomesa abaana eby'enviiri tutandikira ku mitwalo 15 by the way abaagala okuyiga okusala enviiri mitwalo 5 so n'olwekyo jangu tobeera waka ng'oli idle beerako n'omulimu gw'omanyi nga tojja kufa bwavu bw'obeera ng'oli mukazi obadde obeerako omwami mugambe ojja osoma eby'enviiri obeere nga tomumenye okitegeera ng'obwongerako value bw'ate bw'abeera mwana muleete naye asome eby'enviiri waneno ku Charita School of Beauty. Ladies and gentlemen, tugenda kubeera nga tugenda ffenna ebukomansimbi twasomoserera bulijjo tuwulira nti abakazi b'e Masaka bannange bafumba ono ate yakitulagiddeko ddala omanyi kye yakoze yasudde musajja kuva Nigeria n'amuleeta mpaka bukomansimbi from Niger to bukomansimbi omanyi kye kitegeeza kitegeeza ayina ekyenjawulo era ng'omukyala omusajja gwe yaleese bamuyita Anthony Obadia omukyala eyamuleese buli omu n'amwewuunya. Ebiseera bisinga tugenda ne tulaba emikolo ng'abantu abo baleeta abantu oba aleese muzungu oba aleese muki aleetayo omuntu omu oba ye nabeera nga ye mugole yekka nga ze yekka ng'abasigadde bakusayidi ya mukyala ne babagamba mwe mugundi mugende mufuuka abako ono ekika kye kyonna kyavuddeyo ba Igbo kyavuddeyo e Nigeria ne kijja kitegeera nga bajja okutwala officially omukyala gwe bayita Dorothy Nakalema byabadde bukomansimbi mu tawuni awo kumpi ne Labamba era munango omukolo gwatambudde bulungi ate nayagadde enteekateeka yaabwe nti nno basoose kwambala nga bambalira ddala ng'Abaganda naye session yaabwe bwe yatuuse yaba Nigeria ne bakyusa ate ne bambala ziri ezaabwe ebitengi byabwe byo bimanyi n'ebyo ebikofiiro bye basiba ne bayiwa essente Nakalema yakikoze okumanya omusajja Omunigeria mugagga ate ne ssente yabadde aliwo ng'oziteeka mu mukyala we omanyi nti yawadde mama emmotoka Harrier new model nga mpyatuku mama olwamukwasira akasumuluzo kubedda bamugamba jjajja jangu tukuvugemu ng'agamba kasumuluzo kange mukandekere jjajja tuwe kusumuluzo nti nedda kasumuluzo kange mukandekere ate nawe ne bw'obeera ggwe bakuwadde emotoka ate otandika kuwa oli atandike kuvugamu noono n'oli mu butuufu Dorothy mwakikoze omukolo gwe twabaddewo nnyo mu kugutegeka era nga ntwala omukisa guno okwebaza abantu bano bammanga Nambatya webale nnyo kubeerayo ku mukolo gwo n'omwami Matthias Kabali webale nnyo webale ddala Chef Michael naye webale nnyo kubanga wafumbye ekimere ekirungi kakutuuseeko omukolo guno tova ku Delta TV tukole nze Charita mazima wanvu Chala Kaweesa Obozigini kanachono Imana chukwa gozi gomo Onyalo miyu, nyalo yumi What am I looking for? Say my God, it don't mess me up He giving me you, giving you me Oboziki fella chasha so Oboziki fella chasha me My baby, you know say you got love for me I do go. When I call your name, shakara for me. Dora, I'm gonna be your you gon' be my Julie. Dora, I'm gonna be your you gon' be my Julie. Give me your heart, I no go run away. Show me your love, I no go.
live alone. You give life to our children, and to me, heart's all to go. You're my bread when I'm hungry. You're my shelter from trouble winds. You're my God in trouble time, but most of all, you're my best friend. Wadde weewaawo nga nnoonya Ssekikubo mpola mpola. Naye mukulu kitange ntuusa n'okumukuukuliza oba anti mpulira abeeserejjereza ku wankaki wange tetulwa kubanga tulumbiddwa. kitange tala tetulumbiddwa naye ngenza otuuka wano ng'abantu bano mu butuufu otyo balabika bajja wano mukulu. katubakubira engalo ezibaaniriza kubanga abo batufaananira ddala balina abakulembedde. kitange taata abakulembedde mwali anaaba ayogera mumba mwekanya obulungi alabika seebano abasayini kuba wasayini abatamwenya kiraga nti no byayogera tubiwulira atutegeera ye muwakazinda byalo. kitange taata kyesinza kukola eddakiika emu ate nga bakiŋŋamba mu maka gano kwe kugaana okukamuwa naye nga sinnakamuwa omanye eri abachina bayasimula basimuzi ffeno tunaabangalo kamala okukakansira nkajjawo kali akawuka ke bayita amakoloni andi kati bakayiya kati bakavu banna kati kadda kati mutukaja buli mukalira ddala makoloni anti kati bayiya kati baleeta makoloni akaddako baleeta capati anti zetusinga okwagala abeeri kati omaze okakansira anti buli wonjogeza ate nga nkaddako kati kakansire obuyinza bayisiza ekiragiro nekitandikirawo okukola okukusanga nga toyambadde masiki bakutwala kusimantaana. bano abaana buli omu yajambadde ombazambalidde mwoyo twenziza ekitange otyo nsooka okusambajja ebyogeddwa mutabani wo biriwa nti tubazinze mumukoze mutya njagala okukutegeezera okukinogaanya nti ffe tetubazinze kubanga ensanafu zezizinda sinakindi oba olyawo enjuki muzze mutya tuzze lwa ssanyu tetuzze lwa kabi tuzze lwa mirembe era kitange soogera bino nti bwe naabyogera nattibwa njagala nkutegeeze nti tetuzze ffekka nzize ne jjajjange era ne munnaddiini omutuukirivu ennyo so nga munnange yakagenda naye yakomyewo mwoyo Kizito oze ne Kizito kuliya ne tumuleese azze akansira omukolo guno agw'emikisa era tumwetise azeeka jjajja nkokola mpumi mbaliga bonna batuwerekedde akola oti awo tolabyewo olugave ogamba mukiibi kiba mpola Ssekikubo akutuusa ene namayumba engalo n'obululu by'owulira bisanyu ekigere eryo eribaniriza eno wawa otyo muyimbe okutendereza Katonda muyimbe okutendereza muyimbe okutendereza kabaka waffe ndowooza ebigambo ebyo bitegerekese bulungi nnyo mulimu Katonda mulimu ne kabaka katulwane okukuza Uganda anga tujjukira nnyo bajjajja baffe abafiirira ensi yaffe kale twesimye nnyo olwa Uganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyava naffe tukikuumenga naffe tulina ekitiibwa kya Igwe era twagala ekitiibwa kya Igwe naffe tukiyimbe
one is called the Ozoko Dao. Ozoko Dao. Katonda akola ebyamagero era tuli wano atukozeemu ekyamagero tuweebaza tusome essaala eno batugamba kitaffe ali mu ggulu otusonyiwa ebibi byaffe nga naffe otusonyiwa abatukola obubi totwala mu kukemerwa naye tulokole mu bubi. Amiina. Ndewo. You are most welcome. Thank you. Our visitors, we are glad to see you. Thank you for coming. We are here. Particular to be time conscious. We are here. Abai tukubire bwana bafingaliza amanyi gatwaniriza bali kujja. Thank you. Good afternoon. How are you? Babuze, how are you? How are you? We are fine. No. We are also fine. Musawo. Abantu abo mubasanze mutya. Wanji? Chichi. Wanji? Hey. Wanji? Hey. TX. Akaji? TX. Hey. Range Rover. Hey. Prado. Ocho? Taja nga temuli corona. Bano tebalina corona. Abaye tubakubira engaleza amaanyi. Coronavirus. It is a virus, very pandemic. Raja. Okay, okay. Abamaliriza tabuuza nabiro bya kiganda muli muti obukoko bwasala bwa. Nona agenda kuusa. We are fine. How are you? It's fine. Doze njawulo ekiraba. Abaana bayise mu kisaakati wa mama n'abageni. Life is so sweet, so they give the people down the road, and I'm praying for you. No kingdom, but they put on the food. So they give the people down the road, and I'm praying for you. No kingdom, but they put on the food. Naye tuli kuki? Thank you. Good afternoon. We are fine. How are you? You know, say you can love me. I don't What?
Give out. Ezo ze parking zawe. Parking ze. All right. Don't go away. You are going to pay with this one. Yes. Okay. Pay with this one. You escort her up to there and then you come back. Okay. Stand up. Stand up. Stand up. Stand up. Stand up. All of you. Stand up. You pay her. You pay her. You pay her. If there is balance, you take 2. You take 2. This is Uganda. And Buganda. You're very welcome. Sankayo. We are happy to see you. Sankayo. I come with a group of men who are also happy to receive you here. Mayanja, tulina ensonga etulense. Mulina ensonga? Kitange njagala nkutegeeza nze sisobola kujanja nga sikulaba mu gwenyi. Ate saagala njanje nga nesiiba ejjali nkugenywa amazzi mu lwendo. Kitange njagala nkutegeeza. Eyatulagira ye Kayobya. Kyami Wabbiro yakuuma enziro ku mabega. Ye yatulagirira. Navuga nti mu nzingu zino mu ddaaza lino era ezzooba lino. Kitange tujje tubeeko ensonga gye tukutegeeza. Kitange tuzze. Era abantaanya tebagamba ettama envu. Era anemesa. Naye ng'oyo Kayobya singa teyali mukazi yandibadde taata. Kati olwo yuyu n'abanjula yayanjula ensonga z'abaana b'olabezeza 18 n'okudda wano mu lukyalo kitange. Kkiriza asembere y'anaatujja ku muguwa nange ndiyagalenga bulabu bwa nkoko ate okasibwa mu muguwa mukulu bwe kiranga ky'ogamba nti ensonga ndoope ddala ya muzinzi ya buwangwa ya nnono ng'erimu n'omukwano weewaawo weetulire tulire ebbanja ffenna lyakwagalana abira bwenge ebwabamali bonyabonya malidde omubonaabona ekuna wadoma wanaayitamu abayira sasire nati waliwali wadoma wanaayitamu abayira sekinyini yono ekakusire nangeno wami wange Ochalaba okwanjula n'embaga.